kye twazudde kyekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndoza kye kigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza kyekiwaki gogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bogamba nti bakola ki babibba so kiri very clear ngera bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kakati gaye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendererwa kiri very clear watulasoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateekako omu ataaliwo nyine fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala baleete fayiro mu Nnambiro era wano fe gwaffe tugukoze era tugenda maaso tukole nga bannamateeka naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power so tukubiriza omuwabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusonga mu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala gobazze mubiri nti ate katutereka kakalo ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer twabadde tukayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4 tesobodde kooti kuli abantu bamalayo myaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kakati naye bamutransferinze kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanye abajulizi tebabalina tumanye oba watwejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi bubeezaawo musango guno kwe kusaba kwaffe Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo bye baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior wooli instructions azijja ku oli kati ye bwajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati wazaweze ne 12 eziri redde law firms loteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajeno kuba bajeno bakiikirwa nga baki nga bajeno okulaba nti banunulwa naye n'oleeta ono seti n'ereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo fayiro mwanguye okulaba nti tugenda mu maaso kati eyeeya mukomyawo fayiro eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo lwaki babikola ekigendererwa si kyakuwozesa bano ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 nga tebawozesebwanga gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo bayinza n'okukiyita gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kanako ke batagetinga nga kamaze okuggwa kyetuzzaako kuteekawo mbeera ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP ekisooka DPP twamubuuza
nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga tumubuuze nti bujulizi kiba olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery negwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri, lwaki fayiro agaanyo giweereza e Masaka egende mu maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application.